kutegeeza kugamba nti obunkenke mu ggwanga erya Iran era ne kugamba nti obunkenke wali bubi nnyo munda mu ggwanga erya Amerika. Abasajja bakedde ku makya nga Mujitaba ne Trump buli omu ayaayaana, naddala omusajja Trump nga ayaayaana ayogereko n'omukulu Mujitaba wabula teyamufunye. Twamaliriza sabbiiti ewedde nga Trump ayagala kulaba nti asisinkana Mujitaba, Supreme Leader omupya oba omujja ow'eggwanga erya Iran. Mujitaba yamugambye sisobola na kukirowooza nako, siyinza na kukiroota nako, n'okwagala saagala nze nkusisinkane ggwe. Kakati twabirengedde lunaku lwabadde lwakutaano lwa mukaaga ng'omusajja Trump Donald avaayo ategeeza ensi yonna abategeeza muganda wange ampuliza abagamba nti enteesaganya diiru wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika songeddeeko Isirayiri. Diiru wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika. Amerika yakwata ekkubo nejja n'erumba eggwanga erya Iran nga talina kyamukoze. Ebivuddeyo tubadde tujja tubibawa era mubadde mujja mubitegeera. Era kati naawe osobola okera ku makya n'ojajinga n'ogamba ddala ono yakola ensobi, ono bamukubye, ono akubiddwa, ono akubye. Wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika we bukeeredde nga bamaze ebbanga libadde ddene nnyo, abasajja nga balwanagana. Muganda wange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Abasajja zidiru zaabwe oluwedde, zidiru zaabwe abasajja muganda wange ampuliriza oluwedde nga kuliko eggwanga ligenze okupimaapimamu, ligenze okugattagattamu. Ekyamazima nga liba teriyita, ekyamazima nga liba teriyita kwekola ddiiru. Era walengedde ng'eggwanga era Iran ligamba nti ffe tetwagala ceasefire zammwe, tetwagala ziddiiru zammwe, tugenda kuzirinnyamu eggere. Era okukakkananga eggwanga era Iran olunaku lwajja akawungeezi walitegedde era wazze ampuliza muganda wange nga Iran ogiwulire kutegeeze kugamba nti nedda, tetugenda kukkiriza ffe eddiiru zammwe olw'ensonga nti zirimu kyekubira, olw'ensonga nti ddiiru zirimu sayidi, zirimu n'okulagira. Iran etegeeza Amerika nti tetwagala olagire wobanga osaba ddiiru. Ekituufu kiri nti Amerika yebadde yagala ddiiru eno. Iran tennaba kukeerako ku makya kukugamba nti bannange olutalo lutukeese tuteese tukkaanye nkikuddiremu. Eggwanga erya Amerika lyeri proposinze ddiiru eno era tebakerangako ku makya aba Iran kugamba nti ssebo Omumerika tukusaba tukkaanye. Bamusanga mu ggwanga lye n'aresistinga era yatuuse ne ku seerigaana ddiiru n'abagamba temumpapya, temumpapya. Wabula wano tulayo master plana omusajja Putin Vladimir nga Iran abagamba nti temumpapya, nyina okuziika Ayatollah gwe bagenda oziika sabbiiti mu wiiki esooka mwezi ogw'omusanvu oba omwezi ogujja. Babyongedde babadde bakumuziika wiiki esembayo omwezi guno ogw'omukaaga, kati bandimuziika omwezi ogw'omusanvu mu wiiki esooka. Ali ku Pal FM nga bamugamba tuleke, tuli busy. Era ze zimu ku nsonga lwaki bayongezaayo amaziika g'ono omukulu. Bano balina ekirooto ekiziika Ayatollah Ali Khamenei ng'olutalo luno luwedde, kubanga balina okubeera strict ye yonna bamuziike nga bamuwerekezaako ebigambo. Naye kennyini akireberedera nti abasajja bagenza omussa mu ntaana wansi nga missioni ze, ebirooto bye byakolanga ng'akyali mulamu, byeyabalanga nga babituukiriza, nga olutalo lugenze balulinnye ku nfeete nga be baluwangudde. Iran we bagamba bino byonna mbikugamba nga ddiiru Iran kyaddaaki emaze nekkiriza okusaba, emaze ampuliza nekkiriza ddiiru ne bazitika bagenda kulaba nti basendinga ku lunaku lugenda kubeera lwakutaano nga 19, wabula bakkiriza olutalo luyimirire wakati mu bunkenke obw'amaanyi ennyo.
wakati nga Iran emaze nekkiriza nebagamba nti diiru ekolebwe, diiru olutalo luyimirire, naye baluyimiriza abadde yeeswanta. Kweswanta ki? Waliwo abadde amenye endagaano. Isirayiri, Benjamin Netanyahu abadde amenye endagaano ey'abaana abakulu, abadde ampuliza amenye endagaano. Bamugamba ekinaddamu okukubya kiri kimu kyokka, kukeera ku makya kugenda kukwata ggwanga lya Lebanon n'ogenda mu Beirut n'okuba abasajja abayizibulla yabakubye ku lunaku lw'ejjo ku lw'Essande, wakati nga kuva Lwokutaano Trump agamba ddiiru egenda kusayiningibwa. Iran yatuuse akadde n'egamba tewattubi kansolinze, tetwagala bunnanfuusi bwammwe. Trump sooka ogambe musajjawo omusajja, sooka ogambe Prime Minister w'eggwanga lya Isirayiri Benjamin Netanyahu ayimirize entalo, kubanga mu ddiiru ze tukkaanya bye tukkaanya ne Lebanon mweri. Benjamin by'atayagala ono ye tannakkiriza lutalo luggwe. Benjamin tayagala lutalo lwa Iran luggwe, era bino byonna byakoze akakwa. Tannaba kuvaamu statement ye eraga ekkiriza nti nzikiriza ddiiru bagitekeko omukono. America ya proposinze ebigambo byayo byeyagala bye tutannaba kumanya biri mu ddiiru mu bujjuvu, yadde ng'ebimu ku byo mu ebiri twabitegedde. America egamba eggwanga erya Iran Strait of Hormuz bagiggule bunnambiro, era twategeddeko nti Iran yamugambye siyina buzibu, wabula n'emugamba okugiggula sooka okwate blockade gye wateeka ku mazzi wali, envumbo gye wateekako sooka ogikwata oveewo. Era America ne yakkiriza, America nekkiriza ebimu ku bye tusuubira bino tubbayo bibbe ebiri mu ndagaano gye batannaba kwanja mu bujjuvu gye bagenda okusayininga ku lunaku Lwokutaano nga 19. America yasabye eggwanga erya Iran, bagamba Iran nti kwata nuclear wo omutuwe, kwata uranium omutuwe, omututeeke mu ttaano zaffe. Iran yamugambye kikafuuwe, oba tudda mu lutalo tuddeyo, ekyo tekijja kulaba nti munnanga ampuliza kisoboka, ekyo tekigenda kusoboka, tekigenda kusoboka. Walengedde Trump ng'atwitinga ku mukutu gwe omutuufu ogwa social media ng'ategeeza gamba nti bagambye bakaanyiza n'eggwanga erya Iran. Iran agenda kukwata ebikola nuclear uranium yenna bamuwe omusajja Omumerika. Iran kyavuddeyo n'agamba nti ekyo kikyamu, tetunaba kulaba nti munnange tukikaanyaako. Era abasajja tugenza okuzuukuka, twebase nga bunkenke, oba mwebase twabadde ffe tutunula, mwagenza okwebaka nga bunkenke. Abasajja ababadde nga bakkiriza ddiiro, Iran n'emala n'egigaana. Olwa Isirayiri okkakkana ku Lebanon n'ebalumba, Iran bagamba eno eba ddiiru ki nga mwe muli mu kugizimula tetunaba nagisayiningako. Musooke mugambe Benjamin Netanyahu ayimirize olutalo. Trump n'agamba mwana wange, n'abagamba mwana wange, sooka oyimirize olutalo, ffe twagala kuva mu lutalo mu mutima mulungi. Era kino nkikuddiramu nti Benjamin tannakkiriza bino, era waakera ku makya n'abikkiriza, agenda kubikkiriza mu bigambo, wabula tagenda kukijja ku ntobo ya mutima gwe ng'akkiriza ddiiru eno. Wuliriza ekirala ekiri mu ndagaano, era kino kyatuukiddwako. Kigambibwa nti ensimbi ezimu zaweereddwayo dda. America baagigambye sasula, sasula tuliyirire, si ffe twakuyita mu lutalo, tuliyirire. Era eggwanga erya UAE lyamaze dda okukkiriza nti ligenda kukwata ensimbi $billions eza America 10 baziwe eggwanga erya Iran. Bano babadde bazikwata. UAE etegeeza egamba nti bagenda kuzikwata bazibawe, era ezimu ku zo zaatuuse dda munda mu ggwanga erya Iran. Wabula ensonda ezimu ziraga nti balina ne meeting eyatuuliddwa, babagamba
mu kawaayiro kale Iran ke yateekawo ng'entalo tezinnaba kulaba nti zitandika. Ayatullah Ali Khamenei ke yateekawo abategeeza bagamba nti ne kabatanda ne mukola ensobi lyonna lyonna eggwanga lya Buwarabu erinaayambako eggwanga erya Amerika okukola ki? Okulumba eggwanga erya Iran liwedde. Entalo ne we zinaaba ziwedde oba tezinnaggwa newe zinaaba ziwedde nga wayise emyaka 5 tujja kubalumba tubeesasuze nga tubabuuza lwaki mwayambako. Kati kigambibwa eggwanga erya UAE lyazizza eggwanga erya Iran emabega libagamba bannange bassebo ne bannyabo abasajja b'eggwanga erya Iran Aragachi Abbas minisita w'ensonga z'ebweru temutulumba ensimbi ziizino nti kigambibwa nti ensimbi ezo ziri ku ezo bye twakuba byebiriwa nti biibino sente zo ziizo togeza n'otulumba nti kale biwedde. Ekyo kiri mu ndagaano wakati wa ggwanga lya Iran na ggwanga lya UAE. Twalengedde eggwanga erya Qatar era babadde mabega nnyo bataddemu nnyo omukono mu kukola endagaano wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika. Tubalengedde tubalabye. Ne Qatar yandibanga tegenda kulumbwa tegenda kubisasula. Twalengedde eggwanga erya Oman lyandibanga bamaliriza enkolagana yaabwe nga yandibanga tagenda kusasula eggwanga erya Iran. Twalengedde eggwanga erya Pakistan bandibanga tebagenda kusasula ggwanga lya Iran babimaliriza gaagana gagenda okusasula. Shuwadiru eggwanga lya Bahrain bababanja, Kuwait bagibanja, Jordan bagibanja, amawanga ago bagabanja. Entalo abange ekibuuzo kiri nti entalo ziwedde. Entalo zo ziwedde. Entalo tezinnaggwa. Entalo muganda wange ampuliriza naawe ndaba tezinaba kulaba nti ate munnange ziggwa. Obunkenke bwo bukyaliyo yadde nga batadde omukono basayininze bino byonna naye babagamba musooke mubiteekese mu nkola tukakase Abamerika ebyo bye mutugamba ebyo bye mwogera leka tumale okubikakasa. Era Iran bwe badde ng'esayininga ku ndagaano eno bategera bagamba nti officially katubawe muli nebbanga ennaku zino katuzibawe tulabe oba bye mukaanyiza mu ndagaano mubiteekesa mu nkola. Kitegeeza ki? Bye tutannaba kumanya nnyo birimu. Nkugambye bimu ku byombi kuwadde ebirimu. Wakati ng'ekimu ekirala ekirimu Iran Amerika bamugambye akwate amagye agajjewo. Kyendabamu ekyenkizo n'okumaliriza eby'entalo mu Middle East. Endagaano eno enaakwatayo eno. Iran ebagambe kati katubaweemu ebbanga lya nnaku 5 paka nga 19 tulabe oba bye muwandiise munaabiteekesa mu nkola tuloke tusayiningire eddala. Tetugenda kulumba ggwanga lya Isirayiri kubanga baawonedde watono nnyo olunaku lwajjo. Isirayiri Benjamin ng'akutte ebikompola alumbye eggwanga erya Lebanon. Iran neevaayo neegamba tugenda kwesasuza. Trump akuba amasimu. Trump abategeeza bagamba nti bannange bambi temulumba. Temugeza ne mukola ensobi ne mulumba eggwanga erya Isirayiri. Era Iran evaayo egamba kakati bino bye biki nga mwagala ndagaano okukakkana. Ekituufu kiri nti ejjo ekiro Iran yabadde egenda kuzzaayo munda mu ggwanga erya Isirayiri. Bagiranga okulumba eggwanga erya Lebanon wakati nga bali mu peace deal. Trump akuba amasimu. Twalengedde Galibaf speaker ow'eggwanga wa palamenti y'eggwanga erya Iran ng'ategeeza abantu bano ab'eggwanga erya Isirayiri abagamba ate kati kano kamanyiiro nga bakonfami nga bagamba tugende tulitaliyetinge tugende tulumbe eggwanga erya Isirayiri olw'okulumba eggwanga erya Lebanon. Trump n'abawa offer. Trump olutalo ayagala luggwe n'abawa offer. Trump is offering Iran
yabawadde abagambye nti ngenda kubawa biliyoni 12 era n'abawuliriza twagenze okubuwungeeza nga Isirayiri yeekubye eggwanga erya Lebanon. Irani n'egamba akadde konna mulinde, tugenda kubaddiza n'endagano tugisazizzaamu, tetugenda kubisayininga muli bannanfuusi. Trump ayombesa nnyo abasajja Abayisirayiri, abagamba biki bye mukola bino biki bye mukola, ng'akasajja tubadde tukamatizza, akasajja nga kabadde kakkiriza, nga n'ebimu kabikkiriza kabituwe, katuwadde offer ey'okugula Strait of Hormuz. Bino biki bye mukola? Trump abagamba wamma Abayiraani. Netanyahu amugamba nze sibiwagidde. Trump amugamba wamma Abayiraani, nze kati kankole bwe nti mumali temulumba Isirayiri. Kambawe biliyoni 12. Biliyoni 12. Ekyokubiri, kankwate blockade gye nateeka wali ku mazzi njijjewo, temulumba Isirayiri. Byonna byennwanye mugenda kuba mubirinyeemu, mugenda kuba mundabisa. Namaze dde okwewaana mu bantu. Ono omusajja Trump, ekituufu kiri nti Trump alwanye nnyo mu kaseera wiiki eri n'eno. Trump alwanye nnyo, simanyi yatuuziza Trump kumuwabula. Bino si bikugamba nti Amerika nnafu, nedda, balina amaanyi. Essaawa ze nali mu kulwana entalo ziggwe Trump ye yabireeta. Oba oliawo tebandituuse mu bino, oba oliawo Amerika batuuke okwegayirira, batuuke n'okukwata ensimbi baziweeyo, olutalo lusobole okuggwa. Era tubadde tugenda kubukeesa nga Strait of Hormuz nsibire ddala, ne Babu al-Mandab naye ebadde egenda kuggalwa. Trump agamba Benjamin, bino biki? Ndi mukwoza, oli mukumuteeka mu kwanika mu ttaka. Era ensimbi sawa zibadde nga 8 ogw'ekiro tufuna amawulire okuva munda mu ggwanga erya Pakistan. Prime Minister w'eggwanga erya Pakistan atuwa amawulire, Sharif Shehbaz ategeeza ensi yonna bagamba nti diru y'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America, peace deal has been reached after intensive talks and a signing set for June 19th in Switzerland. Bagenda kusayiningira, wulira obwongo buno, eno diiru bagiteekamu amawanga gonna galabe. Switzerland gye bagenda okusayiningira ng'ensi yonna eraba. Amerika okakase nti ddala kituufu sayininga wano nti byonna byogedde ogenda biteekesa mu nkola. Ekyenkizo kye simanyi nti banaakiteekesa mu nkola, ebisigadde byonna bisoboka. Naye omwana w'omukazi ayitibwa Benjamin Netanyahu n'entalo bali bati, n'entalo batambulira wamu. Era sisuubira nti akawaayiro akalimu ak'obutaddamu kulwana. Tetulengedde nnyo Bahuthi mu ddiiru eno n'Abahamas, tetubalengedde nnyo. Tulengedde nnyo Abahizibullah. Kye sisuubira nti Benjamin Netanyahu omumwa teguumusiiwe n'alagira amagye galumbe, kubanga beeri kumpi. Abahizibullah bayisizza bubi Benjamin, yadde naye abakubi. Waliwo oyabookera ebyalo 15 nga Benjamin yayokya munda mu ggwanga erya Lebanon n'okusoba n'abyokya mu ddakiika ntono. Ono akyabalinamu akalulwe. Kaakati
abange ekibuuzo ekiri ku ttebo kiri nti bano abasajja ddala kituufu entalo bagenda kuziwummuza? Ansa eri naffe tetumanyi, olw'ensonga emu ku yo gyenkuwadde, waliwo ali mu kukaaba, emitima giba buguma. Kano akasajja ebyako tebinnaggwa. Iran ne Benjamin njagala eno diiru ogikwate bulungi. Diiru ya Iran eri wakati wa Iran na Amerika. Tetunnaba kulaba statement ya Benjamin ng'agamba nzikiriza. Era w'omulaba nga akkiriza, manya bumanya akakiddwa. In fact yakakiddwa. Kitegeeza entalo tezinnaggwa wakati wa Iran ne Benjamin Netanyahu owa Isirayiri. Ono Amerika ye agenda kukwata ekkuba agende. Ye entalo agamba azimaliriza. Iran erina statement zeefulumizza ekiwandiiko wakati nga bannansi tubalengeddeko ku nguudo nga bagamba eggwanga erya Iran gavumenti bagigamba tokkiriza Amerika kano. Bayina ebintu bye baakola tebannaba kubisasula. Abange bannansi ba Iran babuuza eggwanga, babuuza gavumenti ya Iran, babuuza Galibaafu, babuuza Mujitaba, babuuza Engineer Nijad, babuuza Aragache, minisita w'ensonga z'ebweru bamugamba nti ssebo Amerika esasudde bye yasobya. Babadde tebeekalakasa nti baasa bintu okwekalakasa okw'emirembe. Oluvannyuma Abbas Aragache alina statement zafulumizza ezibazizzaamuko ku maanyi era nga zirumye nnyo eggwanga erya Amerika zeziriwa. Sooka biri bannaffe aba Royal Healers bagamba wali ku Namirembe Road, bagamba wenna omwami mpuliriza yeggwe mashini lwaki okkiriza obulwadde okukuluma nga bano bajja okulaba nti munange bakujjanja bakulwa Katonda. Ekituufu kiri nti Allah yabawa baraka. Mungu kasita ateeka baraka mu kintu ky'otunda, Allah yabateekako omukisa, yabawa baraka, eddagala lyabwe likola. Era gwe abadde akozesa amadagala ag'enjawulo, genda mu banno aba Royal Healers bakugamba genda bakuwe. Gwe alina ulcers, alina prostate, ofuuyisa buli kaseera, susu gw'ofuuyisa taggwayo, weetakuulatakula, bakussaamu akapiira, omugongo gukuluma, magulu gannuma, omutwe teguwonaawona, kamunguluze mungi, otuuyana, osiza kumukumu, genda bakuwe amajaani ge bayita amajaani ga azima. Genda bakuwe amajaani ge bayita agasalusa. Egyo emikebe ebiri we bakuwaako gumu kuba bukubi mu ngalo ku lwa Katonda oba oteredde. Nze toddamu kuŋŋamba gw'alina endwadde ezo oli ku Pal FM, nze nkuwadde eddagala ekikolo n'eddagala. Kati gwe ow'ekisenge balina kye bayita Royal Honey. Kano kabisi ampuliza onuuna kanu n'ebisigadde n'obireka. Kabisi kennyini onuuna kanu n'ebisigadde bireke. Mubisi gwa ddala bulagamba gwa basajja bokka. Gwa basajja bokka. Nuuna bunoonyi mubisi ebisigadde obireke. Balina kye bayita Royal Extra. Kano ko kava direct mu Tanzania kakuwa permanent results. Royal Honey mu ddakiika 3 bagamba nti aba akoleddewo. Waliwo ke baleesaako okusiigako obusiizi. Siiga busiizi, genda mu kisaawe osamba akapiira. Siiga busiizi ku ntumbwe, genda mu kisaawe esamba kapiira. Gwe bisigadde ona kakolerawo. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobis Kazibeka Volcano Bus Park, edduuka namba 314. Kwata ennamba y'essimu kwa kusimu 0749 95 92 45. Nkugambye 0749 95 92 45 oba MTN 0779 0779
95 9245 eyo ebadde MTN. Airtel ngisobezza. Okay. Kati bakugamba genda ampuliriza bakujjanjabe. Genda muganda wange bakujjanjabe mpola mpola mu mbeera yonna okube ku zimu 0749 96 1409 0749 96 1409 eyo ya Airtel. Okitegedde? Kaakati tuddeyoko mu ddwaniro. Bannange nkugambye enteesaganya wakati w'eggwanga erya Amerika ne Iran zaabwe. Kati ebya Isirayiri ne Iran bino byandibanga biwedde ku ngulu. Biwedde ku ngulu. Benjamin ali mu kukakwa ekintu kyatayagala. Tulengedde bajenerali munda mu ggwanga era Iran bagambye muteeketeeke ebisenso, muteeketeeke eŋŋoma, eŋŋanda oba banaazifuna bambi. Ne Trump bagamba nammwe muteeketeeke eŋŋoma, mwesibe ebisenso. Omanye ebisenso bebesibanga bazina amaganda. Bagamba tutuuse ku buwanguzi era babasuubiza ebiriroliro, babasuubiza ebiriroliro. Byonna mubibasuubize. Benjamin abagambye tetubikkiriza. Benjamin Netanyahu yagambye olutalo tetukkiriza peace deal. Bino bife balinga musajja mu Amerika. Bino si bye byatuleeta mu lutalo, terunnaggwa. Luwedde wakati wa ggwanga lya Amerika na Iran. Bano tebannaba kubimala. Benjamin, Isirayiri ne Iran tebannaba kubimala. Waliwo ne baabanja. Kakati akadde ke kankwata. Naye nga tetutegeddeko ekiri mu World Cup. Iran teri kuwanika bendera munda mu ggwanga lya Amerika. Politics ali mu World Cup ebyabufuzi ndozo bana abikubako lwa kusatu ebirimu inshallah. Naye akadde ke kankutte nabagambye nti mbetondera oba tubetondera nga palefe okubataataaganyamu. Wonawulira ngo mpita ku ssaawa 10 n'emmanya nze njijjeemu. Okitegedde? Wegugwanga ku 12 nga nzigirawo. Okitegedde kuba obudde bukyukakyuka ndowooza World Cup mwe gujja otandika ku ssaawa 10 ate gugwe ku 11 nezigwamu kitegeeza ku 12 mba nzija. Wegutandika ku 10 automatically mba nzijeemu tuwerabiranga. Okitegedde? Kakati kamba kwasa bituli omukeeze yadde embabbi eddakiika naye nange banzibye. Kitegeeza kati guli mutima mulungi guli 0-0. Tebanenyanze banenye balala. Sebo tetulina kyetukubye, tebalina kyebakubbye. Buli kintu kyonna tukiteekateeka nga tulina birowoozo. Kale kakati Kasekende buli kimu tukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lino n'ebbala. Ng'onyumidde ettaayi. Ono ng'akedde otuuyana. Anti mba mu lutalo. Mba mu lutalo. Ensonga zino si nnyangu olumu. Naye tovaayo n'embaawo z'abandi. Embaawo. Teri